Wasizo otya omulungi ampuliriza wano ku Prejani Media TV gwe atanaba ku subscribing agenda maaso kikole mbwangu nnyo tusobole okwongera amawulire gaffe ag'entertainment saako n'aga sports gasange ku PrejaniMedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo g'otasaanye kulabika nga muganda wange mwennyinaze ogenda maaso osuwe ennyongera okujjukiza ate era okutegeeza nti weekend tulabika nga yo yawedde leero lunaku lwakazooba omwezi ogwa Musenene ennaku z'omwezi 13 2020 nyongera okujjukiza ate era okutegeeza nti agenda maaso olabike nga obulamu bwo nate era obutwala nga ekyomuwendo ate era ekyobugagga mukuliko eyo mu ka weekend mwe bali kulabika nga ate era mukyekuumiddeko kati bwekityo nate era nyongera okugamba nti olutalo lweyongedde okulabika nga lugenda maaso Kayunga District. Mr Muwonge Andrew saako ne Ms Harriet bali mu kabinkano aka local council 5 Kayunga awo bagenda maaso nokulabika nga bavuganya mu kifo kino oluvannyuma eyali akirimu okulabika nga nate yakkirira ekaganga bwekityo bano ababiri bali mu kabinkano newankubadde nga abangi abali ku kifo kino abeesimbawo abalala naye ate kirabika nga bano ababiri bagenda kulabika nga omu ku bo yagenda okunywa mu banne akendo nyongera okutegeeza nti omukulu Mr Mathias Mpunga akulira oludda oluvuganya gavumenti yayitirayo ko n'abategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kulabika nga olunaku olwokubiri agendayo asobole okwogerako n'abantu b'e Kayunga kubanga Ms Harriet yagira mu kibiina ekya NUP ate ye Mr Muwonge Andrew bw'atyo Robinah Nabbanja awo ku Nyiize Primary School yagenda maaso n'ayogera n'ategeeza abantu bagenda kukkiriza kulabika nga NRM oba esemba mu kalulu kano bwe batyo bagenda kukola ekisoboka basobole okulabika nga ate era Mr Muwonge Andrew ayitamu oba awangula akalulu kano abamu ku bo bangi nnyo aba NRM bagenze maaso n'okulabika abanene bangi abagenze okwesimba nga bali mu kifo kino. Mr Kikonyogo ono naye wa NRM nga ye chairperson oba chairman owa NRM naye bw'atyo yeetaddemu n'agamba banange tetugenda kulabika nga Mr Muwonge tumulekere ne Mr Rosemary Seninde ono mobilizing director naye bw'atyo bwe batyo bali mu kabinkano olutalo lw'amaanyi nnyo olugenda maaso Kayunga awo poliisi saako n'ebitundu ebikuumaddembe byayiriddwawo okusobola okulabika nti embeera bagitereeza bulungi paka nga ababiri bano bamaze okulabika nga akalulu bakabinkana nga bagenda mu kulonda campaign nga zigenda maaso ne president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye yategeeza nti ajja kuyitirayo asobole okulabika nga awa obuwagizi Mr Muwonge Andrew kati twagala kulaba ani agenda okusinga akalulu kano akababiri kano Mr Muwonge Andrew saako ne Ms Harriet owa NUP katulinde tulabe naye olutalo lwolwo lw'amaanyi ddala tewali ayagala kulabika nga alekera munne buli omu wakulabika nga agenda maaso asobole okulabika nga asaba akalulu saako n'okuteekako campaign asobole okuwangula akalulu kano eno nja kuba natera nkwongerayo ani agenda okuwangula akalulu biki byonna ebinaddirira ku nsonga eno kubanga munaffe twewaayo okuweereza wano ku Prejani Media TV amawulire gaffe ag'entertainment saako n'aga sports gasange ku PrejaniMedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo kanzije.